Tuzemu nitubawa nyakatauke kaina yavunyemo kata umawoye no ngeze performance genda mudini wali wataka ngake bamuwa wanga ari kumisho wewe wali kumisho ni posi arwana ganene cha gwe mawo rwana ganene cha kuranyo ni nakuraba mawo umurundo okujjako tafuna babaka abasuka mu bata you think was compromise he sold deep wrong time. Cyangwa mu mambo katari jani banga buri kasero buri bwagenda yo empapa je mupapa mu namanyi mugaraba cye kibapatisa ne sente mutandise kugura abantu ogambo tati twesibe 10 tugumire mbera gwe n'abantu benga mwesi ba 10 nga munyagurure gwanga no kitegede twesibe nkuba tugumire ebiriwo tubona abone n'ebintu ebirinye ye n'abantu besibe 10 nga banyagurura mu egwanga. Mr. President okoze chamazira kutegerekeka okozesa billion lunaku State House obumbi 10,000 zokozesa mu State House buli lunaku, and you are telling people to tighten their belts. Dr. Museveni yomu eyasuubiza abana Uganda okubakolera eddagala vaccine ya COVID. Bisera bya COVID kai ne bamuwa billions of money ne bagenzo kuraba nti ne lab tajirina. How can you produce such an important vaccine without a lab? Wabone charaga araga messe ziyagura mu America nga buli messe tuguze milioni 8 kankubire mu ngoro Museveni sumule messe Dr. Museveni tumuwereze wa IGG amunyonyereze bwe bachogete bwe bati nga amunyonyereze ko ikera betika na yarwara tumeje bamurwara igambo byamukanga wanywa betika wanywa kanyoka ulire oba wekwese bwekwese ngato yagara okunyonyereza ku Museveni timu government fesoba ku komboga nada munafuna simbi yetengera mu kuroza no mu byofuna no mu byofuzi banga ngamukanga ndikuvadano arudenga kitege ngaba ngabeteka tekera so olwalero mulina kuba basale mumayento musajja nazeyo na anakomawo naki oli musajja waka nga ogenze kusaka abana bakulinzo leta akave nokomawo nga tolina nenga abana buli kasente kwe bade bakora bakateresa nojja nogamba nti amazi gakawunga mugayi sina kye nga bakuteresa sente zaabwe abantu bayinza n'okukutta bana barwanye baffe. Yes, abantu babadde babagala nnyo ne kasita bategeera nti Bobi Wine ajja kuziika abarwanyi be zersonambolesa kati narabyewo omukyalo omu ng'agamba nti tasaagala nnyo ebyobufuzi wano kuno okufiirwa kuba bano babadde barwanyi yabadde salamu musonga ate nga babadde banabyabufuzi. Oyinza butayogera ku byobufuzi nga omunabyabufuzi afudde naye bantu bakulira wabano Museveni we yakulira banyi. So ebyo byetwogera abajenuza bawumuziddwa si wakuba nti bakadiye bonna n'ekigengi buli kintu kyonna ekikwataganya n'ekyokulwanyisa kyonna yakikwata mu meaning nti yenna gwe yajja naye bw'amwogerako ayinza kukozesa ebyo n'amugyawo. Museveni ebiseera ebimu ayogera amazima n'agamba abantu nti abantu abamu balowooza nze ndi mukozi waabwe muleke kwerimba nze neekolera n'abaana bange n'abazzukulu. Omusajja omuntu kyamwagaza ki kakube n'okumuwuliriza ekyo bayita ku state of nation address kuba tumwagaza ki nga yatunyumira ddala. Olaba solution gyatuwogyeraba nti amafuta gaffe mu 2006 tujja kuba nga tugasimira
meaning tujja kubona abona mpaka uburira amafuta solution y'amafuta tulina amafuta gafe biri mu economy and we are not 100% sure ntigaja kusimbibwa ago mafuta akatusubiza emirundi sikamwe esatu by 2020 tujja 2015 tujja tukafuna olwaleero bagamba 20 amafuta gandefu obufuzi musibe mutano mwina abamukwano Javana Flash na Uganda tubaniriza ku mpeo olwaleero awamu ne Jajja NUP mukuru ya Rugaba ebanga lisenga taliwo naye sikuba nti kiki naye nga butwabategeeza kontino lusa omulamu ku bulwadde buno obwamukosa abasaba mwamu ebiseera na omulamu ko so medications zo kyagenda maaso kyali mbana okumujjanjaba so ababuzeeko ebiseera ebyo abamuddwaliro mwebale nnyo mwebale ddala okutwagala era twebaza nnyo twatumiddeko nnyo mwina mikono gyaffe wherever you are muli mutya mwasibye mutya mulaire muta musibire muta abanyarwanda mwaramuse abaswahili okuba bagamba batya babakopango n'abali mbululu Omoro district mukuru ya Rugaba ensonga nyingi ziri mu ggwanga naye nga ekintu ekiriwo essaawa zino mulimu abannayuganda abagambye President Museveni singa tiyavuddeyo n'ayogera kuba yamaze ebiseera abantu yabagambye bugambi nti mukekkereze State of Nation Address naye ate ye buli lunaku aspendinga buwumbi na buwumbi naye agambe ne bakekkereze naffe ne twewuunya tugenda kuddawa ebiri mu Omoro mwabitegeddeko people ba NRM in courts balumbe ne ba destroying offices za NUP bibajem ne babibba nakasate ne bakabba ate munaffe kyasize okunewunyisa just seninde yabada commanding ebintu nga gaba mutwalo I witnessed nga bagaba mutwalo bantu basobola okudda mu kibiina kya NRM tetumaye bakinasoboka naye nga yembeera bwetyo kwe tuli mu ggwanga ate ne tusasira nnyo ne bannaffe abafiirwa twafiirwa bakansalazi ab'enjawulo Kamuli awamu ne Bombono yaliwo Kawempe twakabaziika ku Lwomukaaga awo awamu ne ku Sunday it was sad story naye nga abantu baziika ekitone nnyo ndowooza zalina mboole nga bbiri people turned up so mwebala okwagala ate ne Omoro mbagaliza obuwanguzi naye tetusobodde kubaayo naye nga other areas tubadde nga tugendayo ngaramusiza nnyo mikwano gyange mwena mu Uganda n'ebweru kituufu mbadde mpumuddeko oluusi amaanyi mpulira nga obulamu tibweyagala nnyo oluusi mpumulamu nga bwabagambye medication ekyagenda mu maaso twabagamba naye tikyeberekeka oluusi ngamba nti kanzije ewaawo amanyi si marungi nnyo naye nga lazima amanyi si mabi nnyo obulamu bwange si bubi nnyo just okuwabulwamu kw'abasawo nti ku kiseera kino wuumulako yes naawe nyongera okukwegattako nange okusaasira abaana baffe twafiiriddwa wano badde kansala w'e Kawempe n'omulala w'e Kamuli kitalo nnyo okugwa mu accident bafiiridde mu accident emmotoka yayebika omupiira nalabyewo ne kansala omunakato naye ali bubi naye bangambye nti she's responding to medication so kyabulabe accident is an accident emmotoka munange n'obwoba ogikoze service kubanga olwo lugendo luwanvu kuva ino kugenda Omoro luwanvu tosobola kugamba nti bakola service naye munange kibaawo oluusi omupiira nigwabika ade kyabaddewo netufiirwa obulamu bw'abantu then ekirala wagambye nti zabadde nga namboole nga 3 esi abantu tulina Yesu okufa kubeerawo tulina kuguma okufa kubeerawo
ate n'okusingira ddala abantu bano ekyetwa basiimidde nnyo okubaziika bafiiridde ku lutalo then ku lutalo buli musirikale yena bw'afa bw'afiira no ku lutalo ennyimba zirina kuyimbibwa n'amasasi gakubibwa mu bbanga nga bamuziika kiki kyenkuleetera bano abalwanyi baffe yes abantu babadde babaagala nnyo naye kasita bategeera nti Bobi Wine ajja kuziika abalwanyi be zezo namboole 3 ekirala bw'oraba nga abantu boogereddeko ebyobufuzi nituyimbako n'ennyimba za people power ago ge masasi gaffe kubanga abasirikale bo bakuba amasasi waggulu kati ffe amasasi ge tukuba nyimba zaffe za people power n'ebigambo bye twogererawo kati narabyewo omukyalo omu ng'agamba nti tasaagala nnyo ebyobufuzi wano kuno okufiirwa kuba bano babadde balwanyi ate nga babadde bannabyabufuzi oyinza butayogera ku byobufuzi nga omunabyabufuzi afudde naye abantu bakulirawa bano bwaki ati omulimu gwabadde aliko gwe tubadde twogerako saasobodde kugendayo n'abadde mukosefu naye wankiikiridde nkwebaza nnyo kubanga n'abadde mbagoberera olw'omukwano gwaffe jeff yateekedde mazi amafuta ayebaye jeff yatadde amafuta okay naye bambe yankubiddeko nange nga ndi walala nasanze missed call so ebyogeddwa byonna ku kuziika abantu bangi tulaba nga bweyogedde Salamu Musumba nti muteekamu byabufuzi nnyo ng'omuna byabufuzi afudde kyaliwo ne Kenya awo Raila Odinga naye yansesa kubanga batabani ba omugenzi bamuyitangani ono Kibaki eyakafa abaana bagamba nti ffe wano twagala byabufuzi twagala taata waffe tumuziike mu mirembe nga taatawo nga badde pulezidenti munabyabufuzi kakongoliro abanabyabufuzi baze kumuziika baleme kwogera ebyobufuzi era Raila Odinga yagamba nti simanyi bawano kye bategeeza nze omunabyabufuzi n'omunabyabufuzi munanga afudde nti ndeke ate kwogera ku byobufuzi so ekyo kisoboka naye nze njagala kubategeeza nti abo bantu abazze abasinga obungi bintu bibiri bazze kuziika yes naye kisinga obukulu Bobi Wine ezo namboole 3 ezo Bobi Wine kikwewunyisa singa tiyabadde wa people power nga bamanye Bobi Wine ajja omukyalo manye bibeerayo abantu nga 10 baba kuziise nnyo so ebyo ndina kwogerako ku kufa kw'abantu baffe era nsiima nnyo pulezidenti wange kati ye yaguma katali ng'ekyuma yavudde ku front line najja kuziika abalwanyi nga tolina ngeri gy'osigala ng'okola campaign nga balwanyi babamu bafiiridde mu accident so mwebaza nnyo okubeera omugumu n'agenda okuziika era n'annyonnyola abantu kiki ekisaanidde okukolebwa bano bafudde bafiiridde ku lutalo abanaabaddira mu bigere mubeere ngaabo n'okusingawo ekirala mu ggwanga muno abantu mulina kumanya ffe we twatuuka buli mbeera yonna netuyita okutegeeza abantu ekintu kye tugenda okukola mu biseera by'omu maaso nakati nebibaddewo emabega kubanga munange ono atukulembera mu yeekera kivula yatunyaga mu ngeri yakiyeekera natunyaga akalulu kaffe naffe kampini yaffe tugikola mu ngeri yekiyeekera abantu mulina kututegeera bwe tugenda kuziika omuntu nubwo ataba munabyabufuzi ennyo netwogera ebintu bwe bityo mutusaasire
manyengeri embera je tuyitamu. Now Mao yazemu nakawanga mura. So ya na Mao bintu bibaletera saganyo mubule kuba murubire ku bintu ebirala tureke okugoberera struggle yaffe n'okusigala ddala abagala okututemeera nze buli kati kyentunulira kubanga ndaba olukwe luwanvu. So abantu baffe tulina okuba briefinga buli kaseera ono akoze kino namwe nimubayo engeri gyemuwangamu amasasi ekisaanira okukolera. Era nebaza nnyo abantu bali ku social media, abantu abagezaako okutema enteeka, abantu bali ku social media bamanya ekyokukola. Now Mao kino ekintu kiregedde yagezezaako kwagala okuinsaitinga abantu bakyawe nuko nekyawe nti esente eza iPod sina za iPod egabudde owulira Mao bwagambye iPod egabudde ositagenda kikwasaganya azemu iPod ezemu newa nuku biliyoni 1 na miliyoni 1. iPod kyekirina ekyabadde kyegatibwamu bannabyabufuzi bonna ebibiina by'obufuzi byonna ebirina ababaka mu kubanga Museveni akikozesa okulaga abagwira okulaga abantu ab'ebweru western countries nti si dictator nti ye ateesa n'abamuwakanya era babeera nazi meeting zizamuli kaseera nabo babamu. Ekyokubiri n'agamba nti kumanya nti mbaagala nnyo era nze mbafandinga nze mbawana sente ez'okukozesa ebibiina byabwe ekitali kituufu. Kati Mao simanyi Mao gyogenda kutuuka, mmanyi Mao yali asazeewo okulwanyisa kyagulanyi pulezidenti wa emyaka ebiri namukubamu nga enkuba 2 yali wikyemu n'abala ne bankwatirako taddamu kulabika. Kati wuyo azeemu kati kirabika bamugambe nti olutalo wagamba olukomyamukubo omusajja yakuwangula nga takwogedde nako kati izatiitage nti iPod egabudde nti bagiwadde biliyoni 2 na miliyoni 2. Njagala kubategeeza nti mu constitution yaffe buli kibiina ekirina ababaka mu palamenti kyasalibwawo kiweebwe sente ez'okuddukanya ekibiina kyabwe. But not an individual who decided. Not an it's written in the constitution. So meaning that zino sente no sente za government ngobora babaka ba parliament bafuna sente so nabe ba opposition no receiving that money because they have to receive because they have members of parliament. Oh yeah. They have members who are in the parliament. Ate basifuna kusinzira obungi bw'abantu numerical strength kuli zari biliyoni nga 23 zafunwa 24 NRM yatwara ku NRM yasala magezi yaleta ekintu ekyo nti tufandinge ebibiina by'obufuzi abakirabye ne bagamba nti naye tubifandinge naye tukozese numerical strength nti buli kibiina kirina abantu obungi esente betuzibawa okusinziira obungi bwabwe nga bakiraba sente zonna ziva mu treasury si mu interparty ziva mu iPod tirina adi n'ekikumi eziva mu treasury mu consolidated fund ebwe zivaamu bwe ziba zizi kumpi zonna ffe tuziwaamu waba bakabalina bangi a lot of thanks zigende ku Kyagulanyi kati alina ababaka kumpi abakunukiriza mu Uganda naye luli
nga ekibiina kimu naye luli bona nga beegasi era batuukanga mu mukaaga ebiseera so kakati bwe kyebasalamu nti ezo sente ziweebiina byobufuzi kusinzira omungi bwabwe kiri mu constitution is a constitutional mandate nga bworaba ababaka baffe mu ba opposition bafuna esente mu parliament obusaala siza Mr. Museveni tatunda akeeza kati raba obwongo bw'amawe obutono ye agamba tate iPod egabudde iPod tirina de n'ekikumi in fact iPod is unconstitutional niyo badde kigongo iPod is unconstitutional terina mu constitution yaffe wabula bateese ne beekwata eri Museveni olumu bateesa naye ne bakitwala mu kiyita mu constitution ebibiina bifeese kati mabo ekyo kyeyeesibako nti that idea came from iPod negenda mu constitution so nakati akyesibako ekyagenda mu constitution nti iPod yekola kinti yereeta sente which is not true. Chofera obo genzeyo oba togenzeyo zifuna. Why iPod terina mu constitution. Kati kuruno esente zivudde mu consolidated family zigenda mu bibiina. Nupu nga kibiina kifunye 1.2 billion. Next to NRM. Kati ojja kusanga NRM ng'erina more than 10 billion. Kati goge magezi gebasala neno olaba mawo obwengo mawo afuna nga lina maata omusente obwo ngebumuyinula in fact arwe tujja ku arwe ebyesagala kufuna ne mawo tulina kulaba mawo ku mulundi okujjako tafuna babaka abasuka mu bata. You think was compromised? He sold deep wrong time. Kati buli muntu yena yakimanya nti Mao was compromised long time ago ekibiina kata kitembe tadda ne bakigula. He lost credibility? Yes. Mao yagenda mu NRM ate I don't know whether he will come back. So oraba bwa inciting iPod egabude tuzemu nitubawa akasauke kalina yafunyeemu kata umawo ye zonongeze fuma zigenda mu dini waliwo atakalake bamuwa wanga li mission impossible wewe wali ku mission impossible arwanaganene cyangwa mawo arwanaganene cyangwa nyobo arwara bwate nibakuwa nyoni ya government de kutwara nje kwa yenu so ebyo mbireta mbaletera ebintu ebyagala okututemeetera ebisinga n'obukulu kubanga bwe tubimanya tusala amagezi ag'okubatandika obudde bukukyala kubanga mulaba omukulembeze waffe talina kiseera is too busy to answer mawulire so ffe abawagizi be ffe tulina kumukolera omulimu mu magezi gaffe omukulembeze waffe ayinza okaba kati n'alabye sali kyogere kino n'alabye beesiga naye tumanye ekyali n'abamupangira yabuzaabuza oluno nti yabakubye ekimonyi nawulinengabamu okwatidde ku aliwa paa olaba ngajja bagamba nti bamukwatidde mu nyumba olwala n'afuluma n'agamba nti kati tumukwatidde kasanga ku luno ate nga bamukwatidde ku aliwa paa mugende mu maaso mumukwatire no mu state house kubanga buli wamu ayagala kugendawo bino ebintu nibabuulira ebimu bibeera wala kubanga olaba egimiwendo egirinye waggulu nnyo omutabuzi ajjako muyange kati besigi ekyaliko kiraba omuntu nga kituufu ng'agamba nti emiwendo girinye kituufu girinye naye olwana kukola ki olwana gike
obo waliwo ekirala ffe kati kiki tubeerako nze manyi nti besi kyetarwanira emiwendo gike arwanirira obulamu bwe bw'ebyobufuzi bukomewo kubanga nze mukulamu kubanga gavumenti enyonya muntu yenna asobola okusala kw'amaanyi speed abanyonya omuntu asobola okusalako speed yakyangulanyi kyatambulirako ababuzi amuli ati bagenda kuraba nti omuntu in fact FDC is on the verge of corruption. So ebyo yako okubabuza now ekyo kankirekere naawe abantu abamu bajja kunvuma naye abamu bajja kusanyuka nesi gye lazima manyi ge obeeranga nabo olwaliro otambula nakasingero kamukalakala oliremu kaafu oliremu kaafu ababaka ba FDC President Balirugawa Secretary General Rudawa mwogeza Rudawa nganda lwentambudena nemo n'abakimanyi nti ekyanyonya tekigenda kusoboka yadde n'omuntu ate olumulekedde awo oluusa n'olumusta then Omoro nkimanyi amanyi gayitiridde agaano amanyi gatoliti gayitiridde kubanga abashori bagenze kuraba nti ono omwana abadde atabeera n'emu abadde tabeera n'emu ntate baleeta obwakabaka wano nti asikire taata we tuli ku nnyumba y'ekika kyawuladi wa tuli constituent so abantu kyereka bakitegedde bulungi ekirala nakitegeddeko bakutte nnyo abantu baffe omukoraizers abadde batwalibwe nga bulijjo omuntu gyomugamba nti talinayo buwagizi mu mambuko ate kibapakisa ki bwakitumuleka Kyagulanyi n'aswalirayo bwakitumuleka kandidate wanuupu n'aswala naye n'omugombolola mwava bataddemu kandidate waffe nakyebuuliza kubanga bamaze okukira manyi mugaiti so ebyo mutawadde bwereere owanokukabakube nyoge mutegeere ate temukigangamu kugamba nti Kyagulanyi mu mambuka taliyo kubanga buli kaseera buli bwagendayo empapa gyemupapamu n'amaanyi mugalaba kyekibapakisa ne sente mutandise kugula abantu weewaawo neewuulire naayo abantu bangi tebamanyi binalimu kati omukyala eyabaddeyo ng'ayagala kunyunyulwa kwezitoola ne konstituense ye yamulema ne bamukuba oyo mukyala yali ne minisita wa state Museveni n'amutuula n'abantu ne bamutuula Museveni kati mwenaku maaso ate bwe mugamba agenda gamba abadde bawooli lwaki gwe tewasobola kugamba abantu beewamu kristo ne bakuwa abeewamu wabagamba ne bagaana ogenda ogambe abekumambuka bagirize abobeba enalibekozesa amukolaizi political failure ate beekozesa amukolaizi muoza bantu bakasi then kana akasembayo mukawulize n'okusingira abantu abali mu naba intelligence yabadde ngabagamba nti bafube nnyo okukeka abantu bali mu diaspora nti kubanga bangi tibagala gavumenti nti wabula abantu abo badduka wano mu Uganda ebiseera bya Nini ne badduka wano ebiseera bya Obote kati bebali ekyo katunagendayo ekisooka ekyo nakyo kya bulimba abantu abatakwagala abali mu diaspora basinga obungi bagenda mu kyeyo mu muyembe nga tibalina they are the majority
oiza kunga matawazi wani musarwa Saudi Arabia wala kufatilika bagende okusira byani bagende omusira bya obote kubeche na katiba kyabera abari UK abari mu Europe abari mu America abari mu Asia bari kuche noko yekeba ngabatuka mu bisera byani ngene seta buse ngera batukayo mu bisera bya obote ngene seta buse wajitereza ate bwakiti bakwagala nari kontegete niba nisi manyi mugenda kutudawa bali batero ngogamba ko turi mutemu niyete ngali bano norwa rero bacyari medeyo ate nsi wajitereza ate turi mutemu niyete yakati kutunamuza kutuka kuma family yo bali ama olina kugamba olaba tata bizali ale kana kusikia baba kakatete no oranzi eshemba gamba aba bantu nakulebera ku bamba bishibogera batukijeyo tukinyura banga oyiza kusanga wali wabanta batasobola kulaba ekyo ngayo bano bazangabide abantu bagenda mu bigo bwangu bagenda mu bigo bwangu bagamba bakite no abantu mu diaspora bashobora kukoda must be careful ubona mukwano kuramwogera uba nga mukwano gwenyu nongo mukwano gwenyu tuye maranga bambo oya taba kwese nebinye biza kuke ate chemba gambye oyiza kuyemere niza kusekuranga kara chikoza umutegeko ekirala abantu bagenda mutekeze ebisero byami obote bwe yakomawo abasinga obungi ate bwe bakomawo kubanga bali tibaduse obote bali badusani amin bwe bayitanga kijambiya kubanga obote bwe yawambibwa amin abantu babali bamukirizamu abasinga obungi including President Museveni eyarakora mu State House mu kiseera mu government y'obutumanyi naye yadduka bakina rugunda baani bonna ne badduka kati nge bakomawo including President Museveni mu kiseera ky'obuti ate ne bateerera kubanga baali batyami amin obote bwe yawamba bwe yadamu n'awamba ate bonna ne bakoma okusinga mu yes kubanga baali batusambinga okitegeke then obote bwe yatuuka ku kulembera waliwo naye abatamwagala nga bwe batayagala Amin n'atandika era okutemula nga Amin bwe yakola nabo ne badduka owulira jjukira nkugambye nti abaali batayagala Amin badduka including President Museveni obote bwe yawamba ne bakomawo obote bwe yawamba bali tebamwagala ne badduka Mr. Museveni bwe yawamba abo abawobote abali tebamwagala ate ne bakola ki abangi ne bakomawo kati bantu kyabo otugamba nti badduka mulembe gwa Amin ne badduka mulembe gw'obote ne batakwagala so abantu kankubulire omuntu yenna amanyi okwefugira nogiyira mwavu kibwenyenye nogenda ebwe ebyosangayo city infrastructure governance eryeyo ebyo byonna bwobiraba neneyisa y'abantu okomawo ngaokyayi gavumenti nokusinga ngoraba enguudo ngeraba amadwaliro ngoraba amasomero nenoraba wano ebipompogoma by'enguudo noraba enfuufu noraba ki so ebyo byebikyayisoomo naye neyeebuzaabuza nti bali ebiri bamukyayira bwereere kati nkubuuza abantu katugambe ekyuma kya Yesu oba lumbuye n'abalala bayinza kwagala ono kyuma kya Yesu yakadduka wano ekyo byabalala so ebyo byonna bireeta okubabuusa okubalabula
tona yagala kuja kugamba now ku state of the nation address yo ananga kuyoga moja konsoni wabanangeze ngakuba njagala kuba update the state of the nation address ya Mr. Museveni nze sarije wabara njogirako lwakugongera okunyikiza enjiri ya NUP n'engeri ya opposition murabe omuntu atufuga wanabaki era presidential address ekyo kigambo kyali kiwusiddwa ekiyitibwa presidential air address kubanga yatuwadde air but it's just a state of address to Jajja is a new state of the so-called state of the nation address. Oba ovumye ubwongo omuraka gona kuguteeka ku Museveni nga nomaliza for the purposes of information dissemination ngafa bafuka kumpa banamawulire nomugoba nga tomuwuliriza nomarayo echa ku social media n'ekiro ekyo obiraba biba byonna byafu wabula Mr. Museveni yabadde ku ngayogera ku bannayuganda ngayogera ku muwendo egirinye gyekanamye abannayuganda abasinga obungi sibasinga obungi abatonotono bali balowooza nti ayinza okuteekawo solution ku miwendo egyekanamye eyo statement gyagala mujekendingyekose kubanga basinga obungi bajja mu Museveni kwesa bamanyi mumanyi titanakyakuda so abasinga obungi tebamuwuliriza so batonotono abamuwuliriza bagamba nti yandikora ekyafaayo nakendezanga ku miwendo gyebintu n'abawa solution n'awe eggwanga ekkubo n'okubagumya n'abagumya ate baminister wabula Mr. Museveni bye yayogedde byava ku kiri ekyo yayogera ndowooza kye yali akaatiriza ng'agambye nti omugaati gulinye nkiraba naye bwe guba gulinye nga tolina sente genda olye ku muwongo kyabadde alambulula kyeyakomyewo okulambulula teri kirala era ndowooza Museveni obukulu bwaliko bukadde bwaliko essaawa eno bwagenda kwogera yali badde ndowooza oba ku kyoto erwakitura ng'akumya omuliro ku kyoto ng'anyumya n'abazzukulu nga akaabiri ali kubacwera emigane wano mu Buganda bakiyita okunyumya na regens okubabulira ebyaliwo edda nga muzeewo yawatudde ku kyoto ng'abulira abaana ebyaliwo ng'edda oba n'ebikoso ogamba nti saakusamba njera ebyo byeyesi kati byasobola wabula waliwo ebintu ebimu byeyayogedde nga njagala mbinyikize mu bantu mulabe yagambye nti abannayuganda balina kwesiba si bbiri zokka wabula balina kwesiba kumi bagumire embeera eri Mr. President nti we must tighten our belts ogamba ota nti twesibe kumi tugumire embeera gwe n'abantu be nga mwesiba kumi nga munyagulula eggwanga nakitegedde ffe twesibe enkuba tugumire ebiriwo tubonaabone n'ebintu ebirinye ye n'abantu be besibe kumi nga banyagulula bunyaguliza eggwanga amagogo gagamba temulina kyakukola Mr. President okoze kyamazira kutegerekeka okozesa biliyoni 2 buli lunaku mu State House obuwumbi 2,000 z'okozesa mu State House buli lunaku and you are telling people to tighten their belts gwegwobanga ogamba abantu batighteninga belts sizabo opposite ya tightening ebeera bwakigwe yes bwogakitoyuzaako lazima abaana oba abokulembera ne bakulabirako obagamba mukekereze
atego extravagance of the highest order joraga abantu bofuka singa president abadde ayagala eggwanga kati emiwendo gino egirimu nga givudde n'okusingira ddala ku mafuta Mr. Museveni bw'oba ogenda convoy yo bw'ebanga ya matoka nga 5 and ya mukurikito mudala ziwera 5 ezimugoberere mu ggwanga muno bwaki totambula ne 10 n'ogamba abantu nti mulinako okukekereza mulaba nange ekyenkoze naye olwaleero emotoka zikyalinga muzibu budget gyokozesa mu state house eyongera bweyongezi including supplementary budgets plus ne budgets ezitogerwako baziyita classified ne classified tukiyita tyamu esente ziyisibwa nga zigenda mukulembeze w'eggwanga oba mu state house nga zimanyiddwa omuwendo naye nga tezimanyiddwa ekizigenda kyetuyita ezo sente ezitanambalirira classify expenditure ebyo byeyali badde akendeezaako n'alaga abantu naye akwatibwa no wonder Museveni ebiseera ebimu ayogera amazima yaliko omulukungaana ewamu university n'agamba abantu nti abantu abamu balowooza nze ndi mukozi waabwe muleke kwerimba nze neekolera n'abaana bange n'abazzukulu omusajja omuntu kyamwagaza ki kakube n'okumuwuliriza ekyo bayita ku state of nation address tuba tumwagaza ki nga yatunyonyera ddala ku ssaawa y'emu egyatugamba tukekereze era tugume olaba solution egyatuwodyeraba nti amafuta gaffe mu 2006 tujja kubanga tugasimira meaning nti tujja kubonaabona mpaka owulira amafuta solution y'amafuta titulina amafuta gaffe 2006 and we are not 100% sure nti gajja kusimbibwa mu 2006 ago mafuta akatusuubiza emirundi gisukamu 3 by 2020 tujakuba tufuna 2015 tujakuba tugafuna olwaleero bagamba 20 amafuta gandifuuka ng'obufuziibwe omanyi buli kisajja gamba tisikomo mu ngeri olulu okigenda olukeera ngaogiraba no nze muwozi mwogerako kubanga engeri gyabaze banjagala ebyaliko mbibuulira abantu naye nali nabagambako nti omusika wa president Museveni kubanga ogenda n'olowooza mu nnyonyola omusajja yayingira mu palamenti n'amagye ga SFC nakuba abantu banamboze nebamumenyera ng'ayagala bakyuse just emyaka 75 egyali mu constitution bagijeko afuge mpaka yali eyo muvu gye yakola yagikolera just ekisanja kimu nga bwafaanagana n'amazima nga weewawo eky'omwana kyokireba kiri mugofu nga bakifumba manye balowooza nti abanauganda basiru oluusi bagenda ne bakuba ejjinja mu kisaka bayagala balabe so kyovula bagamba nti bayinza kugamba nti tumuleeta nga bagala balabe ate Museveni omutawaana omanyi abantu abadivocatingira muwozi gakomewo abayimina gye mu 2026 kiba kitegeeza tibakoye taata naye otegete kyentegeeza
kiba kitegeeza tabagamba omwana aje 2026 bakoye taata we bamaze kukira batakoye takyasobola ate ayinza kukozesa n'ekyo ng'ayagala arabe abantu abamukoye ye bwato bwako gwe ng'olowooza ogamba nti oyagadde mwana we kumba kuteze naawe onkoye mulinde kyebagamba abantu bayisibe 2 oba 10 baminisita zibo bye banyaga buli kimu waliwo omukyala bamuyita minisita bamuyita Musene Dr. Musene kyabamukoze Dr. Musene y'omu eyasuubiza abannayuganda okubakolera eddagala vaccine ya covid mu biseera bya covid ekaayi ne bamuwa billions of money naye bagenza okulaba nti neeraabu tagirina laboratory. How can you produce such an important vaccine without a laboratory? Wabula ekyalaga alaga mese zeyagula mu America nga buli mese ekiguze $8,800,000 kankubire mu ngalo Musene subula emese zo kakati buliniza bagenze kulaba ate eyasooka kukireeta wa NRM avam ntunga mu municipality bamuyita yona musinga naye bwe yakireeta katono Museveni yangu kubanga yamukamye n'agamba nti omuntu yenna n'azaalira ku decorated general wa I will go for you naboze bw'oba oyogera namba njali habulayo musinguzi yona yali yagamba nti kumpi biliyoni zingansa Musene zabuziza nga teri accountability nga zonna zibuzizaawo akakiiko adio ku komite gye bateekako banyonyereze bakasanga nga biliyoni 160 tizirabika mutufuge bakongo mugende mu maaso Mr. Museveni olowooza tuli kusonyiwanga ebiki n'okuba ng'obuvuddemu bukulembeze mu ngeri muba endala tuli kusonyiwanga ebiki bena abantu nga kumpi buli mubi omuwolereza nga kumpi buli mubi balowooza oba olowoozesa abantu nti wandibanga gw'omusindika abbe wakindeesa ekintu kya Betty-Kamya nga bali ku lunaku olw'okulwanyisa corruption nga Betty-Kamya avuddeyo ye Betty-Kamya ye IGG nga avuddeyo agamba nti Mr. President bwetubanga twagala kulwanyisa corruption ne lifestyle outside the jobs of so many people in this government tulina kubitulibwamu ng'ategeeza tutunulire omuntu omugaga mwalina katugambe ettaka oba amayumba ge bazimbi tutunulire n'omusaala gwe tulabe oba asobola kubeera ng'alina ebintu bino byonna gwe tusanga nga temusala nga tetusobola kuzimba ebyalina ebyaguze byonna tubibawo byebigabulire bali Museveni yalaaseko singa tiwaliwo zikamera ozalinakuge n'olubi nagamba kifo kijjanga musodanga mukunkwatira ku baddu oyinza kukamba abadde bange esente ne batta kuzinyinga ekisinga wano ne bazitwala ebweru n'olwekyo genda mpola yagamba yalategeeza nti abaddi be abamanyi abaleke abadde ebintu byabwe bye bazimbye babeere mu bintu byabwe ekyokuli ababba mu nsi yonna abadde babeera n'amaanyi ganjawulo tosobola okubeteekako n'ogamba kubanga ababbi bali entrenched in this government osobola kugamba nti mbagyewo ate n'ogenda they are very powerful na kino nakyo kyebuuza Adioko committee bwe yazudde parliament nesalawo ne speaker nga kwali n'agamba nti ono Dr. Musene tumuweereze wa IGG amunyonyerezeeko IGG ogwenjogerako ye Betty-Kamya ge bakyogedde bwe bati nga amunyonyerezeeko enkeera Betty-Kamya yalwala
Gambo byamukanga. Wanywa betika wanywa kanyoka ulire oba wekwese bwekwese ngatoyagala okunyonyereza ku museme mane ebintu bino nabyo byewuliza kwate kuyizi nga baganda nyonyereze ku Dr. Museme the following day nogwa mu kidumusi simanyi na jori kati toli mu wadde katukulinde wone omunyonyereze wabuli kituyebuuza enkanga gye wakangibwamu Mr. Museveni mukama we yakuwa omulimu nti va ku babbi bange ogenda kunyonyereza ku mubbi we oleete ripooti nga ndamu kujja kwekyebibuuza ati ku komite musu biliyoni zezo zonna nti terinawe ziragibwa 16 wayikiki omuminisita why don't you censure her immediately naye nange censuring mu parliament esoboka era kyetoroora kiri oyinza kucensuringa mu biki mu government ng'ate mukama we amuwagira singa censures zibeerawo mu parliament kati ku mulembe guno mulembe Museveni n'okusingira ddala nga tuli mu political dispensation political parties mugenda kukwata ku muntu omunene Museveni n'abayiteri bwakikulu nayogera namwe ebyo mwogera mu parliament nimubimira nimubirya ng'emmere ewooma olwaleero singa tubadde tulina parliament singa tubadde tulina parliament nga lazima efaayo nnyo olwaleero twalibadde tulina Antony General nga tanaseshalinga olwaleero kiryowa kiwanuka IGG wandibadde lazima okyali sorry gwe Antony General Ssaabawoleza wa government wandibadde ng'okyali mutenere Kasaija eyo wasayininga ku ndagaano ya Pineti nawe kennyini n'osayininga no ku ndagaano y'ekisaawe ya miliyoni z'ebibiri eza dola ng'oziwadde mu China ne bakubuuza nti bwaki wasayininga endagaano embi efaanaganako bwe n'ogamba nti wagisomamu Kasaija walibadde olwaleero mukyali mu gavumenti eno nga tibakusenshalinga ekyo nkireese nga nkulaga nti ababbi b'omusajja omu Mr. Museveni tibasoboka era tujja kunyonyereza tulabe babbiraani abantu kubanga kyamuzidde okuzibibwa nti kabeene mu Museveni biliyoni 16 ezibagamba nti ezaabula nga tizirina accountability sigwe wazirya wandibawo omulala gwozitwalira kyova olaba bakuyamba bagamba nti bakuleke Penet agambibwa nti mu Italy biliyoni zezisuka mu bina ze bakuwa ozimbe International Specialized Hospital mu Lubowa olwaleero ng'oli ku musingi gwa biliyoni ebina ekyo kyazuulibwa nti naawe oyinza kuba nga tewalya sente ezo zonna waliwo omulala yazirya sayagala kugamba nti akuyambako oyinza kuba yazitwale naye nti waliwo omulala yazirya inifakti enjogedde ekyo ninjagala mbawe nalayiti oba mbateekere ku musana nakino n'okusingira ddala abaganda abalimi b'omwani sina balimi b'omwani bokka kubanga Buganda abalimi b'omwani bwe muba nga mufunye akasente ate keetooloola mu si mu Buganda bokka no mu Uganda yonna nga muyambako abantu bammwe naw ekyengezaako okubategeeza mulaba parliament egobye ekidagaano kiri endagaano enkyamu ekwata ku mwani timweyibaala balimi b'emwanyi n'okusingira ddala bali mu Buganda na outside Buganda timweyibaala ebintu bibiri ekisooka parliament okusalawo kwayo bweba nga esazeewo resolution yaabwe ebeera advisory cabinet ekulembwa Mr. Museveni basobola kukitwala oba ne batakitwala so si bankomeredde bweto constitution yaffe bwe yabateeka
parliament esobola cabinet esobola kujja amaanyi gaabwe g'amaanyi ne bajja n'amaanyi ag'enjawulo sina kindi ne bagana n'okuyita mu parliament this time around kubanga mujjukire ne information ekwata ku agreement ey'emwanyi eba ekwata ku penalty yava mu cabinet waliwo omuntu owanu ayitibwa Bwanika abe eyasomola Bwiino oyo n'amujeri n'amuleeta n'amuteeka mu parliament abedde ono nafuna naye ebizibu bibiri ng'aleese ekintu nga teyebuziza mukama we Kyagulanyi era nimukuba nnyo obulala kati bweba namukuba n'atereeza kati nate n'aleeta ekintu ekikulu ekiyamba eggwanga ate awo muwabire sina naye obuzibu waawo wali okoze ensobi luli na ebiseera ebisinga Museveni tayagala kuwangulwa ekyo mukimanyi abannayuganda babadde batakimanyi tayagala kuwangulwa wabula ekyakola bwe mubeeranga mu palamenti mukigaanyi addayo n'atandika kusinziira ababaka ba palamenti marabu timulowooza nti ekintu mukikubye omusajja adduse oluusi awithdrawinga tactfully n'agenda neyeetegeka ayinza kati kuluna ayinza butaza peneti n'aleeta kanyalenga nga yenanyini wendaganda yagala kutwala emwanyi kubanga nabagamba nti gavumenti tesobola kulika omuganda n'addamu n'afuna ensimbi neyeetengerera mu kulowooza nomubyenfuna nomubyobufuzi kubanga mwamukanga nikuva ddanu aludde ng'abeteekateekera so olwaleero mulina kuba abasaale mumanye nti omusajja ono azeeyo naye anaakomawo naki na ekirala nga ogamba abannayuganda benyweza enkoba bagume olwaleero ng'ettaka lyabwe nasese ettaka lyenabo Mr. Museveni lyeyagobamu abannayuganda baali basula mu nnyumba ezo nyingi nnyo nakonene zonna ne babagoba ettaka eryo primurand eyo kizuulibwa nti byonna bwe baali bagala kuliwa investor ali developing investor kyali kicupu litaliiwo n'olwaleero 10 years down the road teri kikolebwa naye mbabuuza basajja mulowooza abannayuganda bawungutuka tebategeera mwagala kutujukiza byonna bye mukoze kati ekyokulabirako kya Shimoni ettaka lya Shimoni era netondera n'abannayuganda nz'omu yalwanirira nti eyayogereranga gavumenti nti muleke gavumenti eteekewo hoteeri eyitibwa Choga mu hoteeri 27 kibagizimbe abagenyi abanaaba bazze basule mu hoteeri eyo tufunemu akasente n'emirimu kumbe mpolereza ababbi nze nga sitegedde bo nga bagamba baagala kuzimbawo Choga mu hoteeri bo ekye balina nga baagala kulyegabanya kati olwaliro bamagito bafundidde mukamusi eyo Choga mu hoteeri oluvannyuma munange ne baddamu ne balibba bwe kiba nga kyabazadde ife abazadde tutuzaala mibiri tuzaala mibiri tituzaala mitima nze naali mbagira abantu nga ndowooza nti ekyo baali bawogera bakitegeeza kumbe baali basazeewo okumba muddu na ettaka eryo nga limaze okugibulamu abantu abalinamu obuyumba ne baba obusente obutagasa ne bagenda ettaka eryo kyazuulibwa nti nabyo baddamu ate ne balyegabanya eri yaabwe wabula omuminisita eyeetaba mu bintu ebyo yalina Muganza yali minisita wa state for lands mu kiseera ekyo nga Namuganza asazeewo n'alagira abakakiiko k'eby'ettaka bagabire abantu ab'ebicupula ettaka eri nga si ba investor wabula bagabidde bugabizi ndowooza balitumbi oba afuneko n'enjawulo n'akola n'ekintu ky'omutaawaana ekiyitibwa presidential directive ng'agamba nti president yamulagira
abantu abo bafuneta kumbe kyazindibwa nti presidential directive tiyaliwo yalimba buli weewaawo n'awulidde nti abaali banyonyereza ku ttaka eryo akakiiko ako tikayita namuganza okumubuuza eyo nayo nsobi mwali badde mumuyita nemumukunya nemumubuuza nti kino lwaki wakikola kubanga natural justice nze nogenda kulwanyisa obudde ati saagala nawe mukolemu obu justice mwali badde mumuyita nemumubuuza kubanga mwazudde ebintu ebyomutawaana mwali badde mumuyita nemumubuuza nti bino wabikola ng'oli mu state ki wali otamidde wali osindikibwa kiki so ebintu ebyo tubaleetera abatuuliriza tubaleetera ebintu ebyo Mr. Museveni bw'aba ataddewo kye tuyita presidential address ebiseera ebisinga ajja okuduulira buduulizi abantu baafa so sikuwa solution namwe murabe obeera otya musajja ndi waka mu biseera byenjala nga gwoterekera ekika oba famire bona buli kasente ke bafuna bakakuwa esente zitadde katugambe mu reserve ziterese naye enjala eze naye n'obagamba nti sisobola kubeera n'ekyenkola ng'oli musajja awaka nga ogenze kusaka abaana bakulinza oleeta akaveera n'okomawo nga tolina naye nga abaana buli kasente ke badde bakola bakateresako nojja n'ogamba nti amazzi gakawunga mugayi sirina kyebi nga bakuteresa sente zaabwe abantu bayinza n'okukutta Mr. Museveni alina omukisa agenda n'ayogera ebyo byonna mulye muwogo abatalina sente mukole ki mwesibe ebbiri ng'esente ye atwala nga bwayagala n'abantu be omwanga alina omukisa ensi n'etambula ye abanyonyereza bwebanga ogamba twesibe ebbiri mu covid watugamba nti twesibe ebbiri Mr. Museveni sente ezimu ezisinga ze naraba gwe waziresivinganga World Bank, International Accountability ng'otugambye twesibe ebbiri abantu baffe ne batukumukira embulago nga tebalina oxygen omuntu asula mu nyumba yo nga yafuna tenga eya oxygen wamukola ffe nga twesibye ebbiri so ebintu ebyo byonna tuba tubuulira abantu banange mwe tumulowooza nti twakyawa gavumenti tumulowooza nti tuvuma Museveni nedda tumubuulire byalina okukola weewaawo kimanyi bye twogera abiwulira naye tasobola kubikola its too late ffe kye tukola okubuulira abantu baffe bamanye eggwanga lyaffe lituuse balyoke bamanye ekye balina okukola bwe tubagamba nti banange timuddamu n'abaasigalayo weewaawo yatunyaga buyinza n'abaasigalayo ffe ekitwogeza bino tugamba bano abaasigalayo nabo bategeere embeera gye mulimu nti essaawa yonna mutudde ku bbogo wenaayabikira wali obugero bw'ensowera bagamba nti ensowera ensiru bagiziika n'omulambo ensowera ensiru gegwa ku mulambo noge baguteeka mu kinya tevaawo okakana naye nga bagiziise njagala nkirokaawo nkirekeraawo kati abo abasigalayo Uganda tumubeeranga ensowera tumubeeranga ensowera so abatuuliriza njogeddeko bingi mpaka olundi mpozi Dr. Babalina kayagala kwogerako abantu baffe tubasiibule babeere bulungi ekali baddeyo kamaanyi nyo naye njagadde analysis yo nga bwaleese ekintu kyamaanyi oba oleese programu ebesije nga batatigatandika kulekaku ate n'okukomekereza nako omulamu nti enswera ekikibebinkola nebimbabuulira oluusi mukomengawo mulabe programu zizange interviews zange mukomengawo muziwulirize ebintu ebize nga bibeerawo mujja kumanya mujja kumpita mulanzi wewo ndi mulanzi w'ebyobufuzi besiba mubayika
Did you still claim President Museveni statement yegera we are government Tabanyu ye birthday party yali ategeza aliyeko n'emikwano gye just to celebrate the mikwano telling you you agree with that statement? Ebyobufuzi byabirimu wabula jjukira kire kye wambuuza ng'ogamba naye kituufu mulowooza ayinza kusikira taata ekinakugambye olaba ekyakugamba ayinza kubaga kukidda bubuzi ayinza kuba ayagala ayinza kukasukuma Mr. Museveni asobola kukozesa omuntu ku ntebe y'engeri gy'agyagalamu n'obwamutabani to me I think asobola kumusacrificinga politically ng'ayagala kulaba anali mumwama abo bye bankooye ne gundi yankoowa mwe nga mudduka muwoogi ng'ayagala alabe kiki ekyamu ono omusajja ono ababaka ba pamenti kuba gye babakubamu n'ayagala abantu abakulema baagala nokujja n'omu nga bayamba Museveni ajjeko emyaka 75 mwange nabwe n'ab'emyaka ekinafu ayakolera ekisanja kyokka what do you think cause the third project you want them number fighting for this kind of ekyo kiri mu giraasi ate abana boogera nti batamanyi bajeni bagamba nti bakujje mu system oba okyalina ki kifaanaganako ng'abantu abaava ne Museveni including the amambabazi the bundas the katigayai bye bamuwa okutuuka wano omuntu gwe bakulembeza mu struggle eyo struggle saagala kuba nenyanyo ekyabatwala mu nsiko kubanga there was a problem it had to be solved militarily naye tebamanyi nti Museveni gwe bagamba abakulembeze ye bwatuuse mu ggwanga bamukwaso bwa president oni basigala ng'abantu babulijjo naye bo bali mu struggle naye oli ng'afuuse president ne bamukwasa ekyo tuyita buli kintu kyonna ekikwataganya n'ekyokulwanyisa kyonna yakikwata mu meaning nti yenna gwe yajja naye bw'amwogerako ayinza kukozesa ebyo n'amugyawo ekyo awo Museveni we yakubira banne so ebyo byetwogera byonna abajenuuza bawumuziddwa si lwakuba nti bakadiye bonna n'ekigengi kikusi abaana abato including the son beetayi nti banunga omugenzi kasedi egwanga mu Jajja yagamba ngalooge yagamba nti omwana yinza kumukubira saluti n'abalala kibalumibwa kuba bo abakasi balina order ya jeshi moja n'abasinga obulungi basobolwa abalwanyi bulungi balina zi degrees balina masters abamu balina PhDs nga bakyali bakama nga engineer kisagala kukireeta predict Omoro results. Omoro results zeraga bwezi. NUP is in the full control. Waba ekyesisobola kujjawo kikubba. Kubanga bano be balina kye tuyita coercive forces. Buli kimu buli muntu bagirira n'afuna kye bayita coercive forces. So Omoro nze njiraba kumpi efaanagana kunyeka ate abaana bano
amondesi mbaja kumaka mukabalime bajje mubalangirira omuntu Okuva kuje kubalema nzikireba kuje kubalema kayunga abantu abangi tibantegeera naye byanteeka aba NRM tibaba abantu bangi kyabali mu kintu nti barangirira omuntu waabwe kiringa mu January no mu January nze siraba nti 7 yabashaka kwanga naraba nga balemeddwa kuka nibamalaga murangi Natena batani. Deba mwako deba chago na wako 3 million plus. 3.8. Teri mukurengeze mu kamera. Bali bagara kumwa 3.5. Nituba kuba nzomu ngamagama mutawanya bwe nitubara. Bagara asuke zono mu basic ya fona. Ngabagara kumunafu ya mugiribeto. Nibagama mutawanya bwe. Nte byafayo yamaze aba bakatemu n'abata nti nabo yabawezeza abateri yari abafunyeko bape sajja namaraga bwani kalike wagama nti bamwambula namurekera pombi nabagamba ko nti cyabo yanatukolera nakomye takamu basibu kutora bamwambula yambraje so no resonge yo mwe banyole dara neche sijja okwelabira stage bado cyabo bisajje fekete wa katika mfano lakini kwa zako ngani genda kuzirika abawani bafe no kuwerekera ko mukulembeze era bazanyo nayande shacyana ndiye kaza yaga college wali samwe chizo studio ya kunyama chaga na wakala kambia nayaga sichimachi mbere kama station ulibajja de naina gamba tamba kuba mataka singa tukuba so there are people willing to move with us or from China local like start to see about warona bantu bose bayita munzi nimba kukwasa bamwito yagaba mugere bamwita John Sembate uyetumbuye ekiralo so kuno bulungi bw'eggwanga ne South Uganda mukama mbere bulungi